Abantu bano bazzenga balabulwa ekitongole kya National Forest Authority okuva mu kibira kino naye nga kiringa ekifuuyira endiga omulere. Bano bazzenga balima ku ttaka ly'ekibira kino ekyavaamu n'okuyingira mu maseekati g'ekibira okulimayo emmere. Mu kiseera kino emiti gyonna gisaanyiziddwawo ekireese okutya nti oboolyawo ekibira kyonna kigenda kuggwaawo. Abasenze bano bagenze bazimba obusiisira ku ttaka ly'ekibira kino okulimako emmere saako n'okulindirako ensolo zaabwe. Kino kimaze kakati ebbanga erisuuka mu myaka 10 era nga ebitundu 50 ku buli 100 eby'ekibira kino bimaze okwonoonebwa. Embaawo batunda, balima emmere, bazimba na buli kimu kyonna eky'obulamu nga mpaawo abakubako mukono. Abakungu b'ekitongole ky'ebibira bagamba ekiwandiiko kya kkooti ekyaweebwa abantu bano okuva ku ttaka ly'ekibira kyali kinafu nnyo ekyalemesa ab'obuyinza okuteeka mu nkola. But the biggest challenge, like we have always been telling you, we are facing here is the court order. By the time we came, we found a court order allowing communities who are already in the reserve to continue utilizing the reserve until the forest boundary is opened. Surveyors came, they started with the work, they left, they went to Kampala. Abapunta nabo bakola kitono okulaga abantu bano ettaka ly'ekibira we liyita wabula nga byonna byali byakuyiwa nsaano ku mazzi anti tewali kyakyukamu. If they come and open the boundary, we shall now have a basis. But at the moment, there's not much we can do because of the court order. Oluvannyuma lwa kkooti obutavaayo bulungi ku nsonga zino, bo abatuuze baakiraba nga kibawadde ebbeetu okola ebyo byonna bye beetaaga ku ttaka lino. Because when we came, there was a lot of clear forest cutting, but you can see it's in patches, which means they are on the run. We are in the spider patrols, and it has really worked. Wabula ate ekyennaku abatuuze bategeezezza nti abakulembeze mu kitundu kino be babagabira ettaka lino okubeerako. Bagambaga kuno hari itaka kandi kuri tutinaho turi dufundiwe tukija kandi mukize muraruge chebana. Bwe twalambudde ku bigere okweyongerako munda mu kibira kino gye twasanze amayumba amalala nga gano. Ono nno Nakazadde ng'ali wamu n'ab'ennyumba ye bonna yasangiddwa ng'akola mirimu. Ono nno mwana waatu yagobwa mu kifo kino wabula n'akomawo era nga kati talina amugambako era wano we wabusula. Bano mu nnyumba eno tebalinaamu mifaliso wadde akagoye konna era nga bo ebyabwe babikweka mu kisaka ekiriraanyeewo. Bino byonna bikulaga nti si beetegefu kwabulira kibira kino. Although there is court injunction, some people who really know they are in forest reserve have already gone away. I'm sure they know the dangers of eviction. You keep staying here. When the boundary is opened, anything can happen, and you are just thrown out, and you will have nowhere to begin life with your children. Ono ategeezezza nti anoonya nsimbi ava mu kibira naye taata w'abaana yakwatibwa era n'asibwa ekagaddi mu kkomera. Kaakano ekitongole ky'ebibira kinoonya abakulembeze abawabya abantu bano okubasenza mu kibira. Ye omukungu w'ekitongole kya Independent Development Fund IDF alabula nti singa embeera ng'eno tekomweko eggwanga ligenda kufuna enkyukakyuka z'obudde embi ennyo ekijja okukosa abantu. Okujjako ng'ab'obuyinza banguyidde ebintu nga bino, abaana n'abazzukulu bagenda kusanga akaseera akazibu okubeera mu Uganda eya leero. Ebibira bingi bisaanyeewo mu nkola bweti era nga n'abatuuze babadde basaale mu kwonoona kuno kwonna. Gamba nga Luzaire, Guramwa, Kijuna ne Kanaga. Stephen Mwiri, WS TV.